ku Lutikko Namirembe kukulembeddwamu omulabirizi wa Namirembe omujja Right Reverend Moses Banjera nga abaana abasoba mu 10 babatiziddwa wakati musanyo okuva mu bantu abeetayo mu kusaba kw'okubatiza era abaana ab'obuwala be basinze okubatizibwa. Bakira buli muzadde yaleese omwana okumubatiza atambula naye okutuuka we babatiriza bw'atyo n'amutuuma erinnya nga n'ekiddako kumubatiza. Akulira enjiri mu bulabirizi bw'e Namirembe Reverend Samuel Muwonge akubiriza abazadde bulijjo okukuliza abaana mu ddiini, empisa n'obuntu bulamu. Kusaba kwaffe nti nga bajjumbidde okubaleeta ku lunaku luno bajjumbire n'okubaleetanga mu kusaba kubanga abamu era olaba n'enkola tebabitegeera bulungi olubatiza ne badduka wabweru ne badda mu bifaananyi kitegeeza abamu either bava mu byalo oba tebamanyi nnyo nkola ya kkanisa naye nga twakwebaza Katonda nti bazze ne babatizibwa. Ono era asabye abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe kubanga ne Katonda ayagala abo bokka abakola ebirungi. Nga bakadde baffe bagamba nti aweebwa obuvunaanyizibwa n'atavunaanyizibwa avunaanibwa bategeere nti obuvunaanyizibwa Katonda bw'abawadde bwakulera bwakukuza bwakumanyiiza abaana empisa ewesa Katonda bo bennyini nga babeera ekyokulabirako. Abamu ku bazadde abaleese abaana baabwe okubabatiza batubuulidde lwaki bakikoze bwe batyo. Tutuukiriza ebimu ku biragiro Yesu Kristo bye yalagira era ndi musanyufu nnyo kubanga omwana wange kati avudde mu kibi ayingidde ffenna kye twegomba famire ya Yesu Kristo. Ssanyu lyennyina ddingi olw'ensonga nti maliriza kye mbadde ssuubira nti ndisobola okituukiriza kibadde kinemeredde ebbanga ddene. Okubatiza abaana kye kimu ku bintu ebirambikiddwa mu ddiini ne mu nzikiriza y'abagoberezi ba Kristo era kya buvunaanyizibwa buli muzadde ow'enzikiriza ya Kristo okutwala omwana abatizibwe. Sulaiman Sabuggwawo, BBS Telefina.